Yesu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. Yesu omulungi yeebazibwe. Wano Bayibuli etugambye nti Yesu yatwalibwa Omwoyo Mutukuvu oluvannyuma lw'okusiiba ennaku amakumi ameka. Mukama waffe Yesu yeewaayo n'asiiba. Jesus surrendered himself to fast. Why? Lwaki? Why? Kati kitegeeza ate emiya nassali. It means oli ku kirasi gye yalina. For you like an answer to if you are to compare Jesus. Why does this mean? Ekyamazima. Indeed. Wakati nga tuli mu kusaba n'okusiiba. As you are praying and fasting, let us twambaze ekisa ekyenjawulo. Bayibuli etulaze nti Yesu bwe yava mu kusaba, Yesu bwe yava mu kusiiba, omuli Sitaani n'atambula n'aboolekeza obwenyi. Yeebasebo ne bannyabo. Omuli Sitaani yali ng'oggyeko ekyokugamba nti Yesu mwana wa Katonda. Beside that Jesus was the Son of God. Ng'oggyeko ekigambo ky'okugamba nti Yesu mwana wa Katonda. Beside that Jesus was the Son of God. Era Yesu Katonda. That Jesus is God. Naye ekikolwa kiri. That even ekyokusaba n'okusiiba. Bayibuli etulaga nti bwe yavaayo yali ajjuziddwa. Kitegeeza ki? Tewaali na kimu kiyinza kujja maaso ge ne kimubangula kubanga yalina ekisa kyonna n'obusobozi ekyokumuyisaawo n'okumuwanga. That could enable him to go through that. Hallelujah. Amen. There's circumstances that you can't go through. By God's grace, we go through them. What does that mean? Wakati ngoli mu kwewaayo the minister of submission, submit to you. Katonda akwambaza ekisa. God may dress you in the grace kigenda kuyisaawo. that will enable you to go through. Hallelujah. Amen. Tulaba sitwala y'omusajja Yusufu. We see the story of Joseph. Tusomeneko olubereberye awo. Genesis chapter 41. Verse 1. Myaka ebiri emiramira bwe gyayitawo Falawo n'aloota era laba yali ayimiridde ku mugga era laba ne muva mu mugga ente musanvu ennungi eza sava ne ziriira mu lusa era laba ente weeyongereyo ogenda osome olw'omunaana. olwatuuka enkya omwoyo gwe ne gweraliikirira n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falawo n'ababuulira ekirooto kye naye tewaali eyayinza okutegeeza Falaawo amakulu gaabyo. Yesu omulungi yeebazibwe. Waliwo yayimba oluyimba nga lugamba nti simanyi kufuna Yesu sirikaabwe. Receive Jesus. Mufuna Yesu. Receive Jesus. Okumufuna bwoti. After receiving, gwe sirikaabwe ki? And be quiet. Kati kigambe muno omugane nti funa Yesu. Tell your neighbor receive Jesus. Munyweze. Omugane nti sirikaabwe ki? Family and keep quiet. Funa Yesu. Receive Jesus. Munyweze. Hold in family. Sirikaabwe ki? And keep quiet. Nakirowoozako ekintu ekyo omwana bange I meditated about it one day. Funa Yesu. Osirike bwekye. And get quiet. Naye basebo n'abanyabo bagenda kifumitiriza. But if you are to contemplate about kituufu. Indeed it's true. Okulira Yesu n'ayingira. Ebisigadde sirikabwe. Leave other things. Namba munziremu. Yes. Okulira Yesu. After n'ayingira. Ebisigadde sirikabwe. Just keep quiet. Okulira Yesu n'ayingira. Ebisigadde kolaki. Keep quiet. Ebisigadde sirikabwe ki. Just keep quiet. Kituukirira kitya? How can it be fulfilled? Falaawo kabaka. Pharaoh the king. Falaawo aloose ekirooto. He dreamt a dream. Aleese eri abagezigezi be. He brought it to the wise men. Kati tugeze Musumba wano. Let us show Musumba. We have a pastor here. Musumba kabaka. He's our king. Musumba yina ba Simon. He has Simons and others. Musumba yina ba Nalongo. He has Nalongo. Ayina ba Mama Anita. He has Mama Anita. Ayina ba Furedi. Has friends. Alesika mwana wattu. Those whom he trusts. Musumba n'aloota ekirooto. Then he dreams a dream. Najja n'akisokesa ewa Mama Patu. Mama Patu ne kimulema. Then they fed in the dream. N'akireetako ewa Mama Anita. Mama Anita mye. And they fed in the dream. N'akitwalako ewa Dibini. Dibini mye. And they fed in the ewa dream. Zerote mye. Zerote fed to interpret. Ekirooto ne kigaana. Then the dream appears to it has Yesu failed. omulungi yeebazibwe. Amen. Buli muntu ekirooto kikoze eki. The dream has failed to be interpreted. Kumbe nga waliwo akalenzi. Yet there was a Kumbe nga waliwo
kali kakitiibwa. The other one called Kitiibwa. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Nga akavubuka ako kakitiibwa. Was called Kitiibwa. Bigenda okwetooloola bwe biti. Before things byetoolole bwe biti. Abagulu bonna batoolodde bamamanita. Abasinza n'abatendereza betooloddwa. Nga teri answeri yeziyoasa. Bagenda okuleeta ng'omuntu gwe baleese. Ekitiibwa ali mu maaso ga